Kayihura asoose mu kafuuna abamu ku baddukanya ekifo kino Abannalongo Estate nga bannamawulire tetukkiriziddwamu gy'avudde oluvannyuma natutegeeza ensonga emuleese wano. Kati ekindeese wano kulaba nti directives za pulezidenti ziteekebwa mu nkola. Actually nze mbadde informed mbadde ngenda na munyonyo hotel yange ne baŋŋamba IGP ali wano kampite mubuuzeeko nabe kigenda mu maaso. Oluvannyuma alambuziddwa ekifo ekikaayanirwa n'alagirwa ekifo abatambuza emidumu gy'amazzi we baagala okuyisa payipu zaabwe era nga bagenda mu maaso n'egyabwe nga bwe kyakkanyiziddwako mu kafubo ke babaddemu ne Pulezidenti Museveni ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Wadde nga ku Lwokuna akakiiko ka Paalamenti akakosa kaali kawadde Kayihura ebiragiro okubeera nga awa obukuumi aba National Water n'aba KCCA okubeera nga bakola emirimu gyabwe wano mu Centenary Park, agamba teyali wagoberera biragiro kubanga yali alina osooka okwekkaanya amateeka. Ono era ayongerako nti poliisi kitongole ekyetengeredde era ekisaanidde okubeera nga kiweebwa obudde okwekkaanya ensonga nga tekinnababaako kye kikola. That it's not about oyise poliisi then automatically it's just that as though you are unleashing dogs. But even dogs have, you never know, they have their own way they smell situations. Yes. So you must respect the police, the role of the police. Police is an institution that has got a discretion. We have got a constitutional discretion. Even when you bring your order, we have to analyze that order or the decision you have taken. Wabula kinajjukirwa nti Kayihura y'omu ono yeeyama okuwa aba KCCA obukuumi okusobola okumenya ebizimbe mu kifo kino bwe bali mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebitongole bya gavumenti ku Lwokuna. And our arrangements are that when it comes to their operations, the Kampala Metropolitan should support them. Kayihura ajjukizza aba KCCA nti ogwa poliisi si gwa kuteeka bisaliddwawo mu nkola wabula okukwasisa amateeka n'okukuuma abantu n'ebyabwe. Then number 3, we also have an obligation to protect property, both public and private property. So all those must be factored in before you just demolish. So there was a delay because rightly, and I believe we were right. Now history has absolved us because KCCA wanted just to enforce whatever they had, that we just demolish. Even at night. At night, it's against the law. There is no, you are not allowed to demolish at night. Actually, it's supposed to be during the day. Atubulidde ekyayingiza President Museveni mu nsonga eno era na lwaki abasirikale ba SFC ejja erivunaanyizibwa kukuuma omukulembeze w'eggwanga beebulungulula ekifo kino ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Problem gye President kyamuleesemu bino byakozesa lyanyi alaba si kituufu kubanga kino very sensitive ku situation naddala ba business. Our role SFC was supporting the police kubanga there was information that goons were going to be brought in here, so they were supporting the police. Now that's the fact. Don't always work together. Ensonga za Centenary Park zirudde nga zisikibwako omuguwa wabula kisuubirwa nti oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuziyingiramu endolito ku kifo kino zandiggwawo. Abakari Muhammad Ziraba Muzale, NTV ku ssaawa emu.